buno obubaka bugenda eri President Museveni era ne Bakabaka abali mu bitundu by'enjawulo mu Uganda. Newankubadde obubaka oba obuwandiisi bwanaweebwa bwansi yonna, naye Uganda eweereddwa omugugu okuva eri Katonda, nekiba nga kikakata ku President Museveni ne Bakabaka mu Uganda okulowooza ku Uganda naye nga bagirowooleza mu Katonda. Uganda mugirowooleze mu Katonda, mulyoke mugigase, mulyoke mukole ekikolwa ekitalyerabirwa mu nsi eno ne muggulu. Ku vidiyo yange endala nabadde njogera ku bulimba obw'amadiini n'amakanisa gajja wano ne galimba abantu baali bakufuga Uganda okuva ku bwetwaze. Omwali Ben Kiwanuka, omwali Kabaka Muteesa ne Obote. Amadiini ne gabayingirira ne gabatabula bwe batyo ekintu kyabwe mu Uganda nefuna okwononeka okupya. Ate nalaga mu vidiyo yange eyo obulimba Bakabaka bwe balimbibwa ne bafuna amannya g'amadiini naye ne basigaza amasawo. Ebitundu bingi ekyokulabirako nga Buganda mwe tuli, ekintu ekyo kyaginafuya. Abantu balowooza kiki kyanafuya Buganda. Buganda bw'otundula ekitundu kino kya Buganda kirimu abantu abasooka kulabuka okusinga ebitundu bira bya Uganda. Mpozi n'amawanga agatwetoolodde mangi Buganda yagasooka kulabuka, era abantu ba Uganda n'Abannayuganda oba Buganda, abantu abo babadde n'okumanya mu bintu bitali bimu. N'ekyo n'olwaleero kino ekibabuulira tine Uganda yennyini yali badde Baganda nga ekitundu ky'Abaganda bona baali badde balwawo nnyo nga bebafuga Uganda, naye Buganda yanafuyizibwa okukkiriza. Bakabaka amadiini ne gajja wano ne galowoozeka ne galeese Katonda ne Yesu Kristo wano, naye Bakabaka ne baweebwa amannya g'amadiini ne basigaza amasabo. Kigambo ekyo kinafuyiza Obwakabaka, kireese obuzibu bunene mu Bwakabaka bwa Buganda ne mu Bwakabaka bw'ebitundu ebitali bimu, si Uganda wokka naye ne mu bitundu birala by'ensi. N'ekyo mbategeeza nti olwaleero ekiseera kituuse, Katonda ayagala wabeerewo enkyukakyuka y'ensi mu by'omwoyo, kubanga yakola endagaano n'ensi eno. N'ekyo endagaano Katonda gye yakola, yayagala ekitundu kino kya Africa, Uganda eyitika omugugu ogw'okuleeta enkyukakyuka mu nsi yonna ey'ebyomwoyo. Enjiri yennyini ya Yesu Kristo erabike ku nsi, ebibiina ebizibu bigibwe mu nsi eno, abantu bayingire mu bwakabaka bwa Katonda, balyoke balambike mu kkubo ne batwala mu bulamu butagwawo, kubanga amadiini n'amakanisa bategeeza, era nabadde nkwogerako bulijjo, era ge mbandikako nga ndagukyama kwago. Kiva mulaba nolwaleero munenya buli mugamba gavumenti mbizi, naye mwerabira temumanya nti okuva ku Erisiwaani okutuuka mu ofiisi ya Pulezidenti bonna, abakulembeze bonna, abakozi mu bitongole bya gavumenti bonna bagobereza amadiini n'amakanisa. Temwebuuza ne mugandika kati nti obanga amadiini n'amakanisa ga Katonda, ate lwaki abagoberezi baago tebakyuse
omubina afuuka omulungi ebadde mubbi n'alekayo ebadde mulimu w'embuzi n'alekayo kati ate amadiini omulimu gwagwo ki n'amakanisa bwegaba nga si bwakukyusa abaana babi kubafuula balungi ekyo kibalema okulaba kutegeera nti ekizibu ky'ensi eno ekizibu kya Uganda kiri mu nzikiriza tekiri walala wonna ekizibu kya Uganda kiri mu nzikiriza ekizibu ky'ensi yonna ekigulumya ensi yonna ensi yonna gufuuka nga bwemugiraba mutawona guli mu nzikiriza amadiini n'amakanisa gali mu nsi kati tegalina mugaso kubanga abantu bonna muwulira mu nsi nga olaba zi Russia zi Ukraine muwanga gonna mulaba bano bawalabu bano Amerika mulaba ebintu byonna ebibawanga Kongowa byonna bonna bagoliza amadiini n'amakanisa naye bonna bajjudde obukaawu ng'akabonero akalaga nti tebategeeranga Katonda n'akamu kubanga amadiini ge bakkiriza amakanisa gano gali mu nsi kati galiwo lwakubaziika kyokka tegenda mulimu mulala n'okubasolozako sente teri mulimu mulala gw'amadiini n'amakanisa kubanga abagoberezi b'amadiini n'amakanisa bali mu nsi kati bebajjuddewo birina ebizibu so lwekyo bategeeza nti kikakata ku Uganda kikakata ku President Museveni nga budyo zange ziraga nti President Museveni Katonda yamuganya okufuga eggwanga lino si yakireeta si yali amagezi ago ng'omuntu nedda kyeyayitamu kyali kinene kusinga amagezi ge yali badde nago kyeyayitamu nekyatambuliramu kinene kusinga okutegeera kwe yali badde nako ng'omuntu Museveni nga Museveni w'omuntu lwekyo Katonda yamuvuze kutuuka leero yamutambuza kutuusa leero lwekyo President Museveni nze ng'omuwandiisi Gaston Baguma yaweebwa obuwandiisi buno nsaba President Museveni ekigambo ky'okulowooleza mu mundu kugyesiga agikakanye ateeka waggulu Yesu Kristo gwe yamanya nga muto babateeka waggulu atunule okukyama kw'amadiini n'amakanisa ate kyemanyi Mwoyo Mutukuvu yamulagadda Museveni nti amadiini n'amakanisa malwadde era ekibi kyajjawukana akiraba ng'akabonero akalaga nti amadiini n'amakanisa gano omwoyo wa Katonda si yali mugo singa yagalimu waliwo ekintu ekyo kyaleeta ku nsi kyebayita okuzaalibwa omwoyo abo nibo yalina obuzaalibwa bwa Katonda ne bava mu buzaalibwa bwa Adamu omuntu yayonoona ow'edda bali badde bakyuka abantu abagezi b'amadiini naye kati olwaleero Museveni akimanyi abatadde mu gavumenti abatadde mu revenue nga teri diini teri kanisa yali atadde mu revenue nibatasolooza bisente teri yali atadde ebitongole bya gavumenti wadde parliament wadde baminisita wadde wano mu local gavumenti wonna abagolizi b'amadiini n'amakanisa n'ekyo President Museveni kimugwanidde ategeere ebigambo bino gy'obuwandiisi ayeyambise obuyinza bwe bakabaka beyambise obuyinza bwabwe bakakane eggwanga lino likyukire Katonda livamu ebyonna ebirizibidde giremeseza okutabagana ne Katonda awo nno Katonda alyoka asinziire ku Uganda eryoke etwale obubaka mu wanga gonna nga bwe yalagirwa President Museveni kimukakatako bakabaka kibakakatako kubanga nabo bennyini tebali mu mbeera gye bagala kubeeramu buli muntu yeetunda kyali mu mutima gwe President Museveni kimukakatako okulowooza ku Yesu Kristo okulowooza okukyama kw'ekkanisa ziri mu nsi okukirowoozaako baleme okugamba ndi waliwo babivunaanyizibwako tebaliwo bano bemulowooza amadiini n'amakanisa bo bali mu kimu abantu gakutte ensi banadiini n'abasumba bali mu nsi kati bakutte ensi obujega kwefunira sente kyokka n'enjiri ya Yesu Kristo teriiwo nekyo mufube nnyo obubaka buno mu butambuze President Museveni abufune ne bakabaka bufune kubanga watali ekyo eno nsi yakubonaabona nnyo nga gyenkomeza mwebale nnyo mwebale ddala